Kooti enkulu egobye okusaba kwe yali akulira ekibiina kya Forum for Democratic Change munnamagye yaganyuka Kano Kizza Besigye n'omuyambi we wamu ne munne Aji Obedi Lutale kwe baateeka mu kooti eno nga basaba okubayimbula mu kkomera e Luzira nga bagamba nti bakuumibwayo mu bumenyi bw'amateeka. Wiiki ewedde omulamuzi Dagala Singiza yawulira okusaba kwa Kano Kizza Besigye ne munne era n'asuubiza nti yali waakuwa ensala mu bbanga eritaali lyewala. Bw'abadde awa ensala ye, omulamuzi Singiza ategeezezza nti ensonga ya Besigye ne Lutale ey'okusibwa mu kkomera mu ngeri emenya amateeka tagirinaako buyinza era nti talina kyayinza kugikolako nti kubanga ababiri bano ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde baatwalibwa mu kkooti ento e Nakawa ne bavunaanibwa omusango gwekuusa mu kulya mu nsi yaabwe olukwe era ne baddamu okusindikibwa kwa limanda mu kkomera e Luzira. Ebyo nga bikyali awo, omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road ayisizza ekibaluwa kibakuntumye eri pulezidenti w'ekibiina kitaba bannamateeka Isaac Ssemakadde oluvannyuma ku misango egyekuusa ku kuvvoola n'okutyoboola Ssaabawabi w'emisango gya gavumenti omukyala Jane Francis Abodo. Ekiragiro kino kiyisiddwa omulamuzi Ronald Kayizzi era n'ategeezezza nti Isaac Ssemakadde alemereddwa okweyanjula eri kkooti okwennyonnyolako era nti bamunoonya tebamulaba. Okusinziira ku Kayizzi ne bannamateeka ba Isaac Ssemakadde tebawadde oba tebannawa nsonga eremesezza omukulu ono okugenda mu kkooti olwaleero. Guno si gwe mulundi ogusoose nga Isaac Ssemakadde bamuyisaako ekibaluwa kibakuntumye nga gye buvuddeko omulamuzi Musa Sekaana naye yamulagira okweyanjula eri kkooti ng'alinako emisango egimuvunaanibwa wabula ng'omukulu oyo teyakikola. Isaac Ssemakadde avunaanibwa okutyoboola ekitiibwa ky'omulamuzi Musa Sekaana n'abalala nga kigambibwa nti yakozesa emikutu emikwanira okwali n'omukutu ogwa Twitter okwali n'omukutu ogwa X edda yalinga Twitter nti era ono yateekako obubaka obuvvoola saako okulengezza abakulu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Tokkirizibwa kukozesa ttaka mu ngeri yonna emalako balirwana abo emirembe nga munnamateeka Judy Mbabali bw'annyonnyola. Omuntu yenna abeera ku ttaka lye nakkiriza ebintu bino wammanga ne bigenda ku ttaka ly'omulala, katugambe omukka oba amazzi oba okuwunya smell oba amaloboozi agali waggulu ennyo oba ebbugumu oba okukankana oba ebisolo oba omuddo omuti ng'ogwo ne gumera ne bigenda ku ttaka ly'omulirwano ne bireetayo obuvune oba ne bikosa mu ngeri yonna gye bikosezzaamu oli, omuntu oyo avunaanibwa. Niwandibadde ng'ayinza okuba nga teyagenderedde naye kasitaaba nga ekintu ekyo mu bwongo bwe yandibadde asobola okukiraba nti omuti guno gumeze guyinza okuleeta obuvune buno oba omukka guno oguva ku ttaka lyange nga njokya ebisubi guyinza okuleeta okukosebwa kw'ebimera bya munnange, oyo abazizza omusango era avunaanyibwa mu mateeka. Kino kye bayita bwe gumusinga asobola okuwenga ssi oba okuzzaawo ebyo ebyayonoonese n'okusibwa. Bannamateeka b'ekibiina kya National Unity Platform balemeddeko nga baagala abantu baabwe abazze bawambibwa okuva nga 12 omwezi guno bayimbulwe nga bagamba nti ekyabakwasa tekitegeerekeka. Bano nga bakulembeddwamu munnamateeka George Musisi basinzidde mu lukungaana bannamawulire olutudde ku kitebe ky'NUP mu Kampala ne bagamba nti ng'oggyeko okubuzaawo abantu baabwe nti kimenya amateeka okumenya yafeesi z'ekibiina kyabwe, nga bagamba nti era bagenda kwekubira enduulu eri kkooti baggulewo omusango nga balumiriza abakulu okumenya yafeesi zaabwe mu bukyamu. Tumanyi nti nno Akireo Kivumbi ne Wakabi Smart awamu ne Gaddafi nabo wiiki yagenda okuggwamu nga bawambiddwa. Ne tumala tukitegeerako kibali mikono gya poliisi era enkya ya leero ndabyeko ku Akireo ne Smart ne bababuuza ku Ovulo ne bababuuza
uwaje balina bakola training. Yes, abawandiisi wa National Unity Platform David Lewis Lubongoya agambye nti bakooye tikubanga abawagizi abakwatibwa bwa kibiina kimu kyokka aba NUP era onaasabye abakulu okweddako. Kyovola buli omu agendayo bamubuuza naye mwe Pulezidenti Kyagulanyi abasasula ki? Abasasula ssente meka? Kubanga bo bamanyidde okukola buli kintu kyonna kyonna lwa ssente, kubanga bamanyidde nti buli kimu kyonna kyonna balina okukikolera ku ssente. Kakati tebamanyi kye bagezaako okutegeera. Bafuuti soja basibye, basse, bakoze eki byonna byonna, naye buli lunaku balaba nga bakoma ate nga beeyongera obungi. Kyova olaba luli twali wano, Comrade Katana n'ayogera ekintu ate nange nzitaanya naye. The NUP oba People Power si bino ebizimbe bye balaba wano. NUP is the spirit. They can arrest all of us who are here, but the spirit cannot die. Obulamu bwe bugagga kutusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori, kampuni ya Coca-Cola. Dr. David Sempagala annyonnyola ku ngeri omuntu alwalamu ekiwanga nti atawaanyizibwa nnyo omutwe. Ate omunaana ogwo omulamba buli kimu kirina we kifuga kubanga ebibiri ebituula wano bwe birwala omuntu aluma mutwe gwamu, ebibiri ebituula wano bwe birwala omuntu aluma mutwe gwa wano nankoto. So nze bw'oŋŋamba nti omutwe gw'onzita mmanya kiwanga nnamba gundi yavunaanyi, so ne kiba nti omulimu gw'ekiwanga ekiramu ddoboozi ggoogo ng'eryange kubanga ekyange tekirina ttaka. Omulimu omulala ogw'ekiwanga kuwewula mutwe kubanga ekiwanga bwe kiba kirwadde bulungi omutwe gukuzitowa. Ne kiba nti omutwe omuwewufu kitegeeza ekiwanga kiramu. Omulimu ogwokusatu kusengejja mpewo gye tussa kubanga olw'okuba empewo esookera mu nnyindo etuukira mu kiwanga nga tennagenda mawuggwe. Abazadde n'abaana mu masomero ga gavumenti mu Nansana Municipality batabukidde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga babalanga okugaana enteekateeka ey'okusonda ensimbi okusobozesa okuwa abayizi ekyemisana nga bali ku ssomero. Kino kiddiridde Town Clerk Festo Tandeka n'amyuka omubaka wa Pulezidenti mu Gombe Division Charles Lwanga okugaana abazadde okusasulira abaana baabwe ensimbi ez'ekyemisana ku ssomero nga bagamba nti gavumenti ekyo yakigaana. Nga basinziira mu lukiiko olutudde ku ssomero lya gavumenti erya Prince Suna Primary School mu Gombe Division mu disitulikiti y'e Wakiso, abazadde bano bategeezezza nti tebagenda kugondera n'okukkiriza ekiragiro ky'abakulu okuva mu yafeesi ya Pulezidenti okuggyako nga gavumenti esazeewo neewa abayizi ekyemisana. Balabika bazanya byabufuzi kubanga omwana tayinza kujja ku ssomero okutandika n'essaawa emu ey'okumakya n'avayo ku ssaawa 10 noga nti agenda kusiibayo nga talidde era asome by'asoma abikwate bulungi. Be bavumaganya amasomero ga gavumenti. Eyo tusaba bakama baffe abali ku bifo ebya waggulu mu gavumenti abatwala ebyenjigiriza mu Uganda yonna wamu ne Nansana Municipality mutuddiremu ti kino ekiwandiiko kye mwawandiise kikugira amasomero gaffe kusigala nga meereere era kikugira njigiriza yaffe kusigala nga egenda wansi. Ensonga eyo tusaba tutambuze ebyenjigiriza nga tukwataganidde wamu, tutuule mu nkiiko tuyisenge ebintu ebinayamba abantu b'eggwanga wamu. Ye ssentebe w'olukiiko lw'abazadde ku ssomero lya Prince Suna Primary School Muyanja Sebakazaveeri agugumbudde abakulira ebyenjigiriza ne Town Clerk olw'obutasooka nga kwebuuza ku bakwatibwako ensonga nga tebannaba kuwa biragiro. Nebaza gavumenti olwa byonna byojjaki byetukolera naye abazadde baffe bagambye nti abaana baabwe bajja kulya asina mu aba gavumenti mbasaba omukulu nga tondeesa kiwandiiko kinene bwe kityo sooka okuŋŋaanya enkiiko z'akulira amasomero eziri mu kitundu munisipali gy'otwala otuule nabo bagambye nti abange ekintu kundi tekyagala ekintu kundi temukikola naye gwe ate bw'otuula butuuzi eri gy'oli n'ogamba ekintu kundi temukikola kyobaako kiba kikyamu kuba neewunya olema kuleeta bigambo bizibu ku bantu waba olugambo bajja gye muli nti gundi bajja ku mwana ssente ati mubatunuulira mugambe nti zaaki soko mbuze nti zaki akubulye nti baba batamatama mulikubira amasimu tubuze bamasimu gaffe mugalina era amasimu gaffe mujje. Town Clerk Tandeka Festo ategeeza Kyabasa nti omulimu gwe gwa kuteekesa mu nkola ebiragiro ebimuwe babakama be.